Agamu ku mawulire agasinga okutambula ku mukutu gwaffe omukadde ly'eggulire lino ery'enjuki ezaalumba abantu ne zibalemesa okuziika ku kyalo Nama ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono nga bw'ogenda okuliwulira. Enjuki zigobye abantu ku mulambo ku kyalo Nama ekisangibwa mu muluka gw'Empoma mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono. Kigambibwa mbu omugenzi yali yagaana okumuziika mu keesi, ekintu ab'ekika kye basoose okunyoomoola bo ne bagula keesi ne bateekamu omulambo, wabula mu kaseera ak'okusabira omugenzi enjuki zisazeeko abakungubazi mu kidaala olwo buli omu n'abuna emiwabo. Ekijja abakungubazi enviiri ku mutwe kwe kulaba abalyoyi b'emyoyo nga nabo babinnyise mu nsuwa, buli omu ng'ataddewo kakokola tondeka nnyuma mu kaseera enjuki bwe zisaliddeko ekidaala. Abakungubazi balabiddwako nga bayimiridde ku mabbali w'amakubo, tenti ne keesi omuli omubiri gw'omugenzi nga bisigadde awo ttayo nga teri ayamba. Obuzibu obuliwo, enjuki zatabukidde ku kyalo Nama Wamulukojo kati ng'embeera eriwo twabadde n'obuzibu. Mukadde waffe yajja ng'azze kulimako ku bijja bya bajjajjaabe bakitaabe, enjuki ne zitabuka. Olw'ensonga twalowooza nti mbeera ya kkubo, eno embeera y'ekkubo yaliwo nti baalima ekkubo guleeda n'ekankanya ettaka, enjuki waggulu ne zeekanga. Naye tulabika tukizudde ng'embeera oba si we yali, kuba ensukoolo zaamukwata olunaku olwokusatu n'ayisibwa bubi nnyo, era ne tumuggyawo ne tusobola omutwala mu ddwaliro. Twamutaakiriza akantu mutwala mu ddwaliro naye obulamu ne bugenda. Mukama teyakkiriza, olwokuna n'atufaako. Kati olunaku olwaleero tubadde tuzze mu kkungubaga tuziike, naye era enjuki zizzeemu ne zitaamuuka. So ke kajagalala akali mu kitundu kyaffe wano tetusobodde kubanga tukwasaganya okuziika mu budde. Bassebo ne bannyabo tutabuddwa nti mukadde waffe enjuki zaamusse, yatufuddeko, ate era enjuki ze zimu zitufuukidde enjuki. Enjuki yatubadde tuziika era zitusazeeko bubi nnyo. Kati twebuuza kiki? Naye baatugambyeko nti jjajja ono abaddemu ebintu by'okwagala ennyo empewo. Kati tukyebuuza nga abakulembeze b'ekitundu era ki ekigenda mu maaso okulaba nga enjuki zitusobozesa okuziika mukadde waffe. Ye twagala kumanya kiki ennyo. Wewanga waliwo obuzibu bwonna bwonna tulina abakola ku byenjuki ku disitulikiti eriyo n'ab'eggombolola gye bali, tujja kwekubira omulanga abantu bano bajje bakole ki, batuyambe. Naye nga tuli mu kaseera kazibu nnyo n'abatuuze, kubanga tusula kutebuukye, kuba zasse omuntu tomanya n'enkya abaana bagenda ku masomero zisobola okuba nga zituzingiriza ate ne zitta omwana. So nkuba omulanga nti Ggombolola Nama mujje mutuyambe, disitulikiti mujje mutuyambe nti enjuki zikoze ki, zisusse. Okusinziira ku batuuze be twogedde nabo, omugenzi abadde wa byabuwangwa ng'ono yali yagaana abasumba okumusabira mu kuziika kwe, kyokka kino kibadde kyaziimuddwa ng'era kiteeberezebwa nti ze zimu ku nsonga eziviiriddeko enjuki okusalako abakungubazi olwo ne ziwamba omulambo. Kati batandise kwekyanga wano, enjuki zitutta buli kimu. Zirina okuvuga, tukube engoma, tuli Baganda, engoma zivuge, ekintu kigwe tuzowa. Naye kati ate otandika ebyo ng'oleete pasi. Jjajja tubadde naye nga wano. Yandikomye eri mu kyaki. Ekitegeera. Zimubaka. Nze bangumiikiriza n'enzimba entaana n'engituusa bw'engituusizza. Yabagamba mumuziikanga mu ttaka, muve ku bigambo. Ate mu lubugo. Naye kati mwe mulese funeral service, ago malidaadi abakadde bagaaga. Ebintu byagundi byabwe bya family. Alolo kiddu bayawo bakole ebyabwe ekiteeka okukola. Omugenzi yagaana kiki? Case. Lwaki ne mu case. Tegerere abajjwa. Kintu kitono nnyo. Ani kati bwogenda kuba mpulidde ku mutabani w'omu naye zimulumi kati. Zimulume bubi nnyo. Oyo zimulume. Zimulume. N'alajala n'okulajala zizita. Mutase zizita. Jja. Wakitala bizavaawo.
Oluvannyuma ab'eŋŋanda abagonze ne bakkiriza okuggya omulambo mu keesi, olwo enjuki ne zikkakkana n'abakungubazi natandika okukomawo mu kidaala. Alama tali mu kesi ne mujja muzika ekyo mulimba nawe gendayo nawe otugambe